All right. Lawrence, entalo za basumba zigenda kugwadde. Simanyi nawe tomanyi sicho. Kati munnange no gwatwaba mujjukira bunyota lwa Pastor Senyonga lwe yatandikawo oluvannyuma lw'okuvayo yogera ebigambo bingi nnyo ku musumba amanyiddwa nga Pastor Iga kati omugenzi yakamala ennaku ziweze bbiri. Lawrence Ndio lunaku lwa kusatu mu ttaka sicho, lunaku lwa kusatu mu ttaka era nga bamugalamiza wali ekawaala kumpi ne maama we. Kati no munnange twakyayiddeko ko over the week, yes, that was Monday, twakyayiddako ko ku musumba amanyiddwa nga brother Ronnie Makabai ng'ono yawa Holy City esangibwa Sedzali Entebbe ate nga alina ne TV emanyiddwa nga Active. Omusumba ono munnange babadde mu lutalo lunene nnyo n'omusumba amanyiddwa nga Pastor Senyonga. Olutalo lubaddemu abasumba nga bana batano sicho, kiriyokero Lawrence tubogere kubaddemu Pastor Iga notandikane nanyine kululeta Pastor Senyonga ono nga we Bwayise nokubamu Ronnie Makabai ngono we wa ETM Church esangibwa side ze Munyonyo ne side zeriwa Entebbe nokubamu Pastor Iga yabadde namba 3 nokubamu Bujingo nekubamu nani awo okutano baddemu no okutano awo Kakande, yes, batano Nechiganda talubaddemu nnyo because Kiganda babimujja mukasa yamala okwasa omukyala awo ekina bisirikasikamuko. So twakyaddeko ko ku namba 2 mu lutalo luno amanyiddwa nga Ronnie Makabai, brother Ronnie Makabai bali nnyo twaniriza. Thank you so much bane omusajja yazimba ekizimbe lolo twakirabye n'ettaka eri kituufu agiyita Holy City. Omukulu nalyoka atubuulira obusungu bwayina ku musajja amanyiddwa nga Pastor Senyonga. Ebigambo byogenda owulira si byaffe nga nze Smith oba Lawrence Oshegede oba TVN wabula bya brother Ronnie Makabai. Yagambye ekisooka Senyonga musajja muzibu nnyo. Mbu Senyonga ono yatuuka n'okubanga apanga abantu ne babasibira mu biyumba basobole okubanga bateeka ku omusango ku brother Ronnie Makabai. N'agamba Senyonga okumanya musajja wafutwa musajja wa mutima mubi. Yatuuka n'okupanga abakazi balete ab'embuto n'abaana babasibe ku Ronnie Makabai. N'ayogera bannange navile ngamba bana ekituufu yagambye ekisinga omuluma omukulu Senyonga Pastor Senyonga we Bwayise yakwata ekkubo n'atuuka n'okugenda mu bazadde ba Ronnie Makabai n'asindikayo abantu n'esonyi n'agendayo n'abagulirira nga bagamba bamuwe ssente bayogere ebibi ku mwana waabwe. Lawrence muzadde wasobola okwogerako ekibi tasobola sikyo mpozi nga mukola ekintu nga kibi nnyo n'omuntu atomukola nga kibi kyaba kwogera ekibi. So omusumba ono brother Ronnie Makabai yogedde ebintu bingi nnyo benjagala tubeere nga tuwuliramuko ebintu bino simanyi oba bituufu oba si bituufu naye twabiwulidde kuva mu brother Ronnie. Ebisinga twabiwulirako wali bwe yajja okuba nga akyalira ku mukwano gwe ku mukwano gwe nnyo ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi amanyiddwa nga Pastor Iga era ng'olunaku lwali lwamu yajja lwamukaaga lwali lwa Friday lwakuna wiki yes mulumbe bwe yagirayo abasoma nnyo bajja naye twagaye katugende twongere omukyayirako so omufunako ku exclusive interview tugibaite so kankulageko ku bimu ku ebyo brother Ronnie Makabai yayogera ebikwatagana ku musumba Senyonga n'emizannyo gyazanye n'ebikolwa byazaakola okulaba muno ateeka abasumba banne wansi ate tubeere nga tugenda maaso naye temwerabira muno ne Pastor Kakandi naye akyasisi naye agamba muno omukulu ono yagenda n'agula akazimbe kumpi n'ettaka lye wali mu kuzimba abagiyita Heaven City Oshegede Heaven Mall bebategita Heaven Mall wali mu kuzimba synagogue, yes, synagogue of Uganda. International Synagogue of Uganda wali mu kugizimba. So nagamba naye omusomo naye wafutwa mujjuka nnyo ne mondo naye amugamba wafutwa. Lwaki watagamba there is no smoke without fire. So katulinde tulabe nenge embeera bwetyo bwerika tutwaiko ko katono nnyo mu bintu bya brother Ronnie Makabai obiwulire bunnyo obitegere then tukoma tugende mu maaso n'amuli amalama nnyo. My name is the one the king himself, KingSmith. Wano nnyo ku Celeb Jazz kyolina okukola kikimu genda wansi subscribe ngene nga bakyali bange mwenna Dubai, America, Ukraine, Iran, South Korea, North Korea. You know, just okubango tulabira abe United Kingdom. Thank you so much for watching. Tubagala nnyo era tubasiima omulimu gwe mukola okulaba muno mukola ki mutulaba era nga mutabira genda wansi subscribing ate tubeere nga onyiga ne ka notification button ne katugende wa brother Ronnie botuma ate tukuma tugenda moli amala mangi nnyo maaso. Mawulire mabi nnyo ogamuganda Pastor Iga okubanga yatuvuddeko netumanyi nti gyagenze Katonda mulisibize bulungi era abadde bingi ebadde bitingana kino nakiri naye buli omu Katonda yamuteekera akaseera era bwe katuuka ate mutasobola kabuuka naye abakyogerera obubi be bantu abakijja ku mulamwa olina akyogerera ng'olaba yalabika asanyuse okuba nti afiiriddwa colleague omuntu muli mugundi emu muli mu field emu alina olaba nga ate abamu basanyusa okulaba ng'omu akoze ki
so kiba kifaananyi kibi nnyo eri abantu ntunalaba nti mwina fraternity yamwe mwina ekibiina kya mwina kalinga basumba ekintu twandibadde abantu twandibadde twegatta twandibadde tuli bumu naye bw'olaba engeri abamu gye boogera olabye ddala nga mutuufu wali ekikyamu so okufa kwa Pasajja kulaze emitima gy'abantu kulaze emitima gy'abantu bannayuganda era abayimiddemu ne bayimira ku kituufu ne bavumirira aboogera ebintu ebitali birungi abalwanya entalo ezitalina mulamwa so kisomeseza bingi nnyo. Olunaku olwokubiri ng'omulambo gwa Pasajja Uganda kuva mu ddwaliro waliwo omusumba ow'amaanyi mu ggwanga Pastor Senyonga yabadde ayogera ebigambo ebyatiisa abantu ng'omusumba ono wakutte akawuka ka mukenenya walese bannamwandu abangi ennyo kino kyalekawo ekkanisa omusumba gavudde lwaki kugenda ensonga lwaki kimulina okumanya nti Senyonga kuva dda ye abuukira buli kimu egamba bamuyita mulyolyomi asajja kalyolyomi talina kyatabuukira Senyonga talina waatayingira era tikikonyisa wadde okulaba ng'ayingidde wuwo ng'ayingidde ogenda okutegeera nti mudaadaalo nnyo emabega ga Senyonga so yeyisanga bula physical devil the way he behaves in his way so kati Senyonga tetumunenya eyinza okuba background ye tetumusalira musango naye nga ebibyola byabala bimwogera kikyali so kati aba public kati bamuyige bamanye nti abadde bamuwuliriza nga balowooza nti Senyonga muntu ategeera naye ffe baada avuma twagenda omupimapimamu nga tulaba gayalabika wayeemu eyinza okuba teriiko so Senyonga tabalumya bwongo mumanye bumanya nti oli gaya aliko ekikyamu he can go anywhere and do anything and speak anything so tetumanyina gyagwa. Obuzibu bwamanye Pastor Senyonga mwe ng'abasumba b'obunnabbi buvaawa muyinza okuba nga mwe mwamunyiiza gundi prophetic churches Senyonga ayinza okugamba nti basumba bannabbi naye nga ye nti kyemumanyiko kasoba nga ovuddeyo oba nobaako n'akalungi koolaga tekimulemu ye akuyingirako buyingizi n'akulwanyisa he can do anything as long as you have something good kasoba nga olina ekintu ekirungi kyokola obanga okulaakulana oba oli nabbi oba oli evangelist oba oli ani ajja kukulumba ye buli omu okuggyako nti akozesa ekigambo ekyo nti bannabbi abaki ab'obulimba ye kyakozesa tukaba okubikkirira omutima gwe era akikozesa n'asobola ne sente mu bantu n'anoonya bamusaponsaringa naye nga nakyo sense yanoonya ki bibye kibula nga yatuuka okulimba president nti oli omasi grapes kugamba omuntu akola obufere nirabira walina okubukolera manyi bw'obanga oli mufere tekikulabira kufeera nazaala ogenda okutegeera nti ofeze nazaala so kati ye yalowooza nti omuzanyo gwakola ogw'ebifere byakola tajja bikolebwa president nakuba yasala eggwanga lino nga liri soba naye bakuba ggwanga ddala sekatali munda so kituna okumanya nti ye ogamba nti alwanyisa bannabbi b'obulimba nti oba ekyajja kusaba ekirala kyeyabikirako kibikkirire okubanga atukiza ekiri mu mutima gwe tayagala nkulaakulana birimu ani asinga birimu empalanya y'omuntu ono asinga yakola ki ekyakitaliimu nti ono yasinga buli omu Katonda yamuwa ekirabo kye ate buli omu n'amupimira n'agamba gujja kukola bwoti nomulala ajja kukola bwati okuba nti aba ne ttiimu eri complete bwolaba ttiimu y'akapiira omuntu ali mu ggoolo bayinza obutakubayo mupiira n'ogumu naye tujja kugamba nti nakyakoze omuntu ali mu baaka n'ali ne striker they are all playing the same buli omu alina omulimu gwakola ki gwakola so buli omu Katonda yamuyita n'amuwa ekigendererwa naye abaganda nga bamu baatuuka ne baba ku mulamwa bagamba nti gunansinga atya gunansinga neotuna abantu ate ngaoyinza okuba nga oli w'amaanyi nnyo naye nga tolina abantu nga mulimu Katonda gwe yakuwa obe nga otambula ogenda mu mawanga toyesaboozi kubona kifo kimu nga bwati bwe ofiisi yo naye oli n'asalawo n'atula nayagala akole ng'omulala end of the day n'akola ensobi nnyingi. Senyonga atayagala ali bulungi
kasita akulaba ng'oli bulungi si kumusinga ye mutaso okola ne tayi n'anyiga eyo tayi wagijjawa si tagaliza muntu yenna ye oba omusinga bata omusinga kasita obanga olina akalungi anoonya engeri okayingiramu Senyomo abagolobezi abagozi ba Senyomo gamba nabo simanyi kubanga omuntu n'ogamba nti ndokose ngenda kuwulira njiri ya Yesu kasajja nikamya nikogera kubalala egundi ali bwati egundi ali bwati egundi ali bwati egundi ali n'otula ng'okyawulidde Sunday esooka mwezi mwaka kitegeeza naawe oliko ki ekikyamu kubanga kikyonoonya onoonya njiri ya Yesu olokoke onoonya awali abakyamu olwane so nabo baliko ekikyamu nsumba walabiddwako ewa pasita ibi n'ogamba nti Senyonga yayingira mu famire yayingira mu ati Senyonga we yagamba nti ayagala kuyamba baana bayiga akuŋŋanye famire yayiga jobera agimanyi jobera amuliko oluganda ate nga yali amulwanyisa ayagala muyambira wa lwaki agala muyamba mu kaseera kano gamba ogenda okulaba nalina sikiimu ye kubanga bwenafiirwa muzadde wange omusajja taata Senyonga simanyi oba yayingiramu atya nagenda okwekanga ng'omusajja ayingidde mu kika kyonna n'asooka ayingira mu famire n'agitabula n'ayingira mu saidi ya step mother wange n'adividinga n'ebyo family n'aperpetuating ebintu byebyo simanyi nakyakwogera end of the day ngali mu plan yagwa mamange mu nyumba nga nibandika n'empapula bajimamanga abe mu nyumba so many funny things semagana nti Senyonga bwagenda okuyingira mu maata batamukwatako yava eno n'agenda embaale mukyaleyo mu nsozi era bangamba nti yagenda ebikira n'ayingira mu nyumba ndowooza nga era babakuba nga waliyo ekintu kyonna ng'essabo oba anything yali afunye chance akikola atya Senyonga kinanyi nti oli muliro lyomi asobola okuspendinga any money simwogerera bubi naye nga lwakuba nti mumbuuzizza naye nti ye asobola okukola ekintu kyonna nononya newafuniramu neweebunya ekyekanisa yaffe ne Senyomo oyo lugendo gundi mpanvu nnyo naye kyeyakola Senyomo mu 2016 yagenda n'akwatagana n'aba veterans Senyomo ne bookya church Salama Road awo era ffe twali tuli awo nga tetumenda kuba nti church eyidde twabiraba ku TV zendera nti church ya ATM ya Braro ne bagyokyeza netugamba yinga tuli wano tulaba muliro kaseera katono nnyo abantu bakuba abantu emigo ku kyalo twawulira migo papa abalokola bakuba abantu kumbe Senyomo alese baveterani okwokya church aguze bakuliganza okuba abantu ku kyalo bonna erinnya lyaffe twagenda okudduka okulaba nti wabakuta omuliro ng'ekizimbe kinatera okuggwawo kubanga yali Monday nakwetakola so netukubira gundi fire brigade ate bakikola nti bayokya ku ssaawa emu ey'ekiro ssaawa ewabeerawo jjamu mungi bayokya mu kaseera nti niwe tukola tutya gundi fire brigade ozinatuukira ku church bajja kusanga church eweddewo naye Katonda yatuyamba kizimbe ekyaliko media section yaffe yokka kyekyajja netufiirwa cameras netufiirwa computers n'ekizimbe ne documents ezaali important byonna n'abyokera omwo kati omuntu ng'oyo agamba atya nti abalala babi bagenda mugere naye agenda mugulu so nalindi awo ngafuna information era kati Senyomo atasa okutransferring ettaka lya church yaffe mu mannya ge netumukuba mu kooti netutwala mu kooti naye manyi abantu bagamba nti omusiba manyi buli omu Katonda alina engeri gy'ajja omwasalinga kati bibibye lumu alikola ki alibikungula